Omulabe fwada wa TV Uganda tukobaza nnyo genda maaso n'okuba tugoberera ate mpozi n'okutulaba programu ezigenda maaso n'okutambuza mwebale nnyo okubeera ng'otugoberera era genda maaso n'okuba subscribinga uchannel yaffe ya Dawa TV Uganda era bw'otomala sharing okulanga programu zaffe zitambula beeyona gye ziri zigende maaso n'okuba nti bannansi baziganyirwamu ate mpozi n'okuzateekayo programu empya zonna zeweetaaga tuziteekayo kugenda kugezi ku mutwe gwa Dawa TV Uganda osubscribinge oluvannyuma osharinge bambi ebisigadde bitulekere tugende maaso n'okubeera nga tukwawaka ow'enjawulo mu ggwanga lya Uganda tugenda tutambulira HAKIM LUBWAMA ezagenda okukwasaganya programu eno ensinga bwetambula era tugenda tutandikira mu kkomera eri Ekitalya wiikendi akakiiko ka Parliament akalwanira eddembe ly'omuntu kagenze ne katuukiriza ekiragiro kya sipiika kye yayisa gye buyiseeko nga bategeeza nga balina okugenda mu kkomera eri Ekitalya okulaba nti balambula abasibe abemulugunya okubeera mu mbeera embi era nga buli musibe ava Ekitalya yemulugunya agamba nti embeera gyabwe bawangaliramu si nnungi naddala omuli kabuyonjo kabuyonjo zakolebwa nga z'amazzi naye kyewuunyisa nti amazzi mu kabuyonjo teziriiyo okunaaba kuzibu nnyo mu kkomera eryo ate nga abasibe bangi abebakidde mu busenge bwe bagenda mu maaso n'okukuumirwa nga tokkisibwa nakubeera nti olaba ku muntu yenna ow'oluganda kabe munnamateeka awo tokkisibwa kubeera nti omulabako bino byonna nga binnya eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda nga ye sipiika munnamateeka era naye alwana eddembe ly'obuntu ng'ate mukubiza lukiiko lwa palamenti eggwanga olukola amateeka agalina okugobererwa yavaawo n'alagira akakiiko okuli abaka nga Latifu Sebagala okwolekera ekkomera Ekitalya bagende mu maaso n'okubeera nti mwana wattu bekkaanya embeera eriyo bano batuuseeyo ne basinkanamu ku bakulembeze b'abasibe n'abasibe ne babalombojjera ennaku gye bagenda mu maaso n'okuyita omuli okutulugunyizibwa okususse amu bakubwa emiggo era nga basinga banyiga biwundu etwogerera nga basinga bimulugunya ku mbeera gye bagenda mu maaso n'okukubibwamu era nga basinga bagamba ebifuba bibaluma alaga balina ebuzibu mu mbuto emitwe gibaluma nga n'abandi obulamu bwabwe buli mu matigga nnyo olw'okubula obujjanjabi bwe bayinza okubeera nti bajjanjabibwa ng'endwadde zigenze mu maaso n'okubeera nga zibakwata baabakyala bagamba nti n'endwadde ez'ekikaba zoolekedde okubeera nga zibakwata era nga bangi ku bo zagenda mu maaso n'okubeera nga zibakwata wabula nga balajja n'eri ba warden ab'amakomera tebafaayo okubeera nti babayamba ekintu ekibakubye wala kwe okubira enduulu eri abaka palamenti bano bagende mu maaso n'okubeera nti babayamba bano nno bakwanza ekiwandiiko bakuta ekiwandiiko era nga bakiisizza mu abakulira mu kkomera eryo amanyiddwa nga Ali Bukenya yakaziba Kenya ya Nubianiri ono muyimbi era nga yakwatibwa omwaka ogwedde nga bakiwa abaka palamenti okugenda mu maaso n'okwokubira enduulu nga balajja n'eri sipiika n'abaka bano okubataasa okufuna eddembe lyabwe nti bammibwa beyiro okubeera nti bayimirirwa era baagandibwa okulaba bannamateeka baabwe nga ne b'enganda zaabwe baagana okubeera nti babalaba ekintu ekinyira eddembe lyabwe nga baagala gavumenti egende mu maaso n'okubakkiriza okweyimirira era badde eri enganda zaabwe bagende mu maaso n'okuzirabira kuba tebalina musango nga bwe bagamba wabula emisango gye bavunaanibwa gyagenda mu maaso n'okuba gyeteekako obugyetekwa mu kiwandiiko kyabwe kye bagenze mu maaso n'okutikka omukulembeze waabwe Ali Bukenya amanyiddwa nga Nubianiri embeera eno yagenze mu maaso n'okubeera nti yalabiseeko eri abasibe abalabiseeko nga bayungula amaziga ag'enjawulo nga balajja n'olw'embeera gye bagenda mu maaso n'okuwangaliramu era nga ku bavubuka abavuddeyo kwabaddeko omuvubuka amanyiddwa nga Shafik yagenze mu maaso n'okwokubira enduulu n'agamba nti embeera gye balimu si nnungi mu kkomera eri Ekitalya beetaaga kubeera nti bayambibwa awatali ekyo bandigenda mu maaso n'okuvaayo ng'embeera mwana wattu ebatabuseeko waliwo kyalusimpanga ono nga yali expert mu kibiina kya National Platform mu nsonga z'ebyuma oba biyite bya media y'omu ku abali mu kkomera Ekitala onagamba nti buli kyanga akwatibwa atulugunyizibwa n'okutuuza kati kifuba kigenda mu maaso n'okubeera nga kimuluma Godfrey Butalya ono yalajja n'agamba nti embeera gyali mu kkomera eryo si nnungi ab'enganda zitebamanyi gyali wabula nga yagenda mu maaso n'okukwatibwa banoonyeza yonna yonna ebitongole by'amakomera bagenze mu maaso n'okukakasa abantu bano gye bali nga baagala funa ddembe lyabwe abantu babaddeko okubeera nti babalaba ate mposi n'okwamanya bino kitiridde abantu bangi buli ava mu kkomera naddala bali kudda oluvuganya n'amu ku balwanyisi b'eddembe buli avaayo otagenda mu ddwaliro mu kkomera eri Ekitalya ng'ovuddeyo n'otagenda mu ddwaliro bayinza okulowooza abantu obadde obasudya era nga bangi mwanatu baddukidde mu malwaliro ogenda okufuna obujjanjabi nga naye akasembayo mbaka omulonde owakampe ey'amambuka ono Muhammad Segirinya nga togenda ni mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi mu ddwaliro Aga Khan gyagenda mu maaso n'okujjanjaba endwadde etategerekeka naye nga Segirinya agamba nti kino kyava ku mpisa ya COVID-19 yagenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu emukuba ye kyagamba nti yaviirako okubeera nga etali repercussions ezamuviirako okubeera nti mwana wattu afuna obuzibu mu mubiri gwe alina okutisibwa mu ggwanga erya Kenya agende mu maaso n'okubeera nti akolebwako n'okujjanjaba bino byonna omwogezi w'ekitongole ky'amakomera mu ggwanga Frank Baine yagenze mu maaso n'okubisambajja n'agamba si bituufu kubanga
tebalina musibe nago bali bagemeseza ddagala lya COVID-19 mu kkomerero ekitalya ndi gavumenti yabawaddozi abutwalo kumulambirira ate nga jjukira abasibe bali mu kkomera abasibe abali mu bitongole by'amakomera bali basuba mitwalo 6 era ng'agamba nti basooka kubeera nti bagema basitaafu baabwe okubatangira ekirwadde kino obutabakwata oluvannyuma ddoozi ey'okubiri mu feezi ey'okubiri bagenda okubeera nti bagema abasibe eddagala eyo naye ng'agamba nti n'ebyogera nti bali bagemye ku basibe era nti obuzibu abasinga abasibe basinza okuba nti bava mu ddagala eryo birabyeganye n'agamba si bituufu era nti ekkomera ekitali ligenda mu maaso n'okukola omulimu gwalyo okulaba nti embeera egenda mu maaso n'okubeera ng'etambula bulungi. Omwezi oguyise minisita afunanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga ono ejjeno ekyekyoto yavaayo n'akasa nti bo makomera abasibe babalina bali 58 bokka ng'ebiina 23 ab'ekibiina ekya National Platform tamanyiwa gye bali era n'ategeeza nti 365 akasa nti badduka ne beekweka mu byalo olw'okutya okubeera nti bakwatibwa olw'emisango gye bagenda mu maaso n'okubeera nti bazza ate nga mu mwezi ogwokusatu weera yavaayo omu yo nennyini minisita avaayo n'akasa n'agamba nti balina abasibe 177 ekino nti kibaawo pulezidenti genda kusoma omwezi 8 omwezi ogwokusatu yavaayo n'agamba nti makomera balina abasibe 51 era ng'ebitongole by'ebyokwerinda ebigenda mu maaso n'okuba nabyo wabula bo ab'ekibiina ekya Nup bagamba nti bawagizi baabwe 680 be baabulawo era n'okutuusa kati bamanyiddwa okuwa gye bali nga bakateebwa bali 71 era nga no bateebwa basulwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga nokyaviirako n'okuba nti abakulembeze bangi baava ne bavumirira ebikolwa ebyokwata bannayuganda ne balagenda gavumenti egende mu maaso n'okubeera nti bayimbula embeera eno yayogera okunyika emitima gy'abannayuganda era nga buli omu waali ekyemisana alowooza ayinza obutala kyeggulo era nga buli omu nga wabeera nga tasibidde olwaleero amanyi ekyajja kusibibwa olw'ensonga nti ebitongole ebyokwerinda byali bigenze mu maaso n'okukwata bannayuganda wabula nga gye batwalibwa teri yali agenze mu maaso n'okubeera nti amanyi kino kyawaliriza eggwanga erya America okuva ne ligenda mu maaso n'okubeera nga liteekawo nati kubamu ku bakulembeze ddala ebitongole ebyokwerinda abagenda mu maaso n'okulinnyira eddembe ery'omuntu mu ggwanga erya Uganda era nga nati zino zakubeera nga zibakugira obutagenda mu ggwanga erya America n'okumibwa visa ez'enjawulo obutagendayo wabula nga si visa zokka zakubamma n'ebyobugagga byabwe biri mu nsi z'eggwanga erya America byagenda mu maaso n'oteekebwako koligo okutuusa nga abantu abalinnyira eddembe ery'omuntu bagenze mu maaso n'okubeera nti bananukula ebibuzo ebibabuuzibwa lwaki bagenda mu maaso n'okwenyigira mu bikola ebyokulinnyira eddembe ly'obuntu. Wano nno emabegako tuyise twalabe ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'eggwanga Oweekitiibwa Sam Kuteesa ng'avaayo yemulugunya ku mukulembeze ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gwalumiriza okuba nti aviiriddeko ensage zonna mu ggwanga n'okuba nti bagabibwa obuyambi n'abazungu abasiigidde ekifaananyi kibi ekya Uganda ne basalawo n'okuba nti bakendeza obuyambi bwabwe eggwanga erya Uganda ate mpozi n'okubeera nti bagidduukirira okubeera nga liyita muyaga gwe lirimu ogw'ebyensimbi ate mpozi n'okulikwatira ku nsonga ez'enjawulo ezadde bagenda mu maaso n'okubakwatirako. Wano nno najjukira eggwanga erya America buli mwaka ligenda mu maaso n'okukwata akawumbi k'ensimbi eza America kalambirira bwe butabalika 361 ne bukawaayo buli mwaka ogw'ebyensimbi okukwasaganya ensonga z'ebyobulamu n'ensonga ez'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda. Awala bino byonna byandigenda mu maaso n'okuba nga bikenderamukko olw'ekifaananyi kisiigidde eggwanga erya Uganda olw'ebikola ebigenda mu maaso n'okubeera nga bitusuba ku bannansi n'okubakwata. America egamba n'ebikola ebikunyira eddembe ly'obuntu birina okubeera nga bikozesebwa mangu nnyo ate nga n'abavubuka w'abantu abagenda mu maaso n'okukwatibwa olw'omuyaga w'ebyobufuzi balina okugenda mu maaso n'okubeera nti bayimbulwa mu ggwanga erya Uganda baddemu okubeera nti beetaaya abali kudda oluvuganya balekerawo okutulugunyizibwa olwa America wegenda okubeera enzikakkamu nnyo era egende mu maaso n'okuddiramu eggwanga erya Uganda mu nsonga yebagenda mu maaso n'okukwasaganyamu ensonga z'ebyobufuzi. Wabula bino byonna bigenda mu maaso n'okutambula nebyo ebikola ebyokukwata bannayuganda tebinasikendeerakokko bikyagenda mu maaso n'okubeera nti beeyolekera singa bakuzuula nti oli wa bulabe era eggwanga erya Uganda bagenda mu maaso n'okunoonya ne bagenda mu maaso n'okubuuza akaana akataano wadde nti America evuddeyo neyeekaza enteekwakulisa obw'enjawulo okugira ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda okukomya ku bukambwe bagenda mu maaso n'okukozesa naye bwe si beeteefuta okubeera nti babikomya era bagamba nti bakyaliwo okulaba nti bakwata omuntu yenna gwe basuubira okubeera nti enyigira mu bikola ebyokulinnyira eddembe ly'obuntu. Wano n'omukulembeze eggwanga yavuddeyo n'ayogera n'ategeeza nti nate zagenze mu maaso n'okuteekebwa ku bakungu ab'eggwanga erya Uganda tezirina kyezigenda kubeera nga zibakasa kuba ye talina kyanoonya bweru wa ggwanga. Eggwanga erya Uganda lirina buli kimu ekimuyambako okubeera nti yasigala nga mulamu ate mpozi ne bannayuganda okusigala nga beeyagala singa emirembe gigenda mu maaso n'okubokera. Era n'omwogezi wa gavumenti Fonopondo naye yategeeza nti talaba nsonga lwaki natti za America zigenda mu maaso n'okuteeka bannansi ab'eggwanga erya Uganda ku munkeeke ku mbeera ezitategereka nga yagamba nti bali badde America ekola ebyayo nefa ku nsonga zaayo okusinga okubeera nti evaayo
nefa ku nsonga za Uganda. Embeera egenda bwe maaso n'ogenda maaso n'okubeera ng'etambula ku nsonga ez'ebyokwerinda n'ababikwasaganya mu ggwanga erya Uganda bagenda maaso n'okubeera nti beeyisa mu ngeri emu oba endala. Nga jjukira nga twolekera tubuza kiseera tono nnyo okubeera nga twolekera okulayira kw'omukulembeze eggwanga ogenda okubeera nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano tutegeeza omwezi tugutuuse okuba nti alayira mu kisanja eky'omukaaga okubeera nti akulembera bannayuganda okubeera nti akonola ekisanja ekigenda mubeera nga kimutuusa emyaka 41 yagenda okuba nti akonodde wanaakimalirako mu 2025 singa tewaba ekyuseeko mu ssemateeka okwongeza emyaka gy'ekisanja. Era nga muku bakulembeze abakasiza nti bagenda kwetaamu kulayira kuno be banene okuliko omukulembeze eggwanga erya Rwanda Paul Kagame yakasizza, omukulembeze eggwanga erya Kenya Uhuru Kenyatta yakakasizza, omukulembeze eggwanga erya Tanzania Samia Hassan yagenze maaso n'okukakasa, omukulembeze eggwanga erya South Africa Cyril Ramaphosa yakasizza, omukulembeze eggwanga erya South Sudan Salva Kiir yakasizza okubeerawo, omukulembeze eggwanga erya Equatorial Guinea Obiang Nguema yakasizza okubeerawo, omukulembeze eggwanga erya Congo Felix Tshisekedi yakasizza okubeerawo, Emmerson Mnangagwa owe Zimbabwe yakasizza okubeerawo, ate mpozi n'omukulembeze eggwanga erya Zambia Edgar Lungu yakasizza nga bagenda okubeerawo. Akon ono muyimbi ayimba ennyimbe era alabika kukimabwa kwano nti nga wagenda okuinvestinga mu ggwanga erya Uganda azimba ekibuga ekyafrika mu Uganda naye yakasizza nti naye wakubeera nga yeetaaga ku mikolo egyo mwana wattu egy'okulayiza omukulembeze eggwanga gigenda okubeera nga ennaku z'omwezi 12 omwezi mwana wattu ogwokutaano. Wabula baba ka parliament bakulayira nga bakutandika okulayira nga ennaku z'omwezi 17 paka okutuuka ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano era nga bakubeera mu kibangiriza ekyekkololo wabula nga kusira ku mutesitesi nanyizibwa wamawulire mu paalabo 9 ebitundu 9 n'obutundu 7 byebigenda okubeera nga bikozesebwa mu mago ebyensimbi guno byebagenda osigoganyirwamu ebafunyeko ekyenene wabula nga ebbanja lya Uganda ligenze maaso n'okweyongera biri mu butabalika liri mu bumbi bwa America 17 mu obukadde 96 bagenze maaso n'okweyongera bwe butabalika 66 bagenze maaso n'okubeera nti bweyongera ku nsimbi ezibanjibwa eggwanga erya Uganda. Bwetembeera bwegenda maaso n'okubeera ng'etambula naye nga tuvuddeko okukaawo mu ggwanga erya Chad embeera eriyo yabungeke nnyo enene abantu batande bakubiddwa amasasi mu kibuga Yemen bebagenze maaso n'okukuba amasasi oluvannyuma lw'okubeera nti beyiye ku nguudo bagende maaso n'okubeera nti beekalakaasa nga bakanya obukulembeze bw'omuvubuka amanyiddwa nga Muhammad Debi Kaka yono jeno gwe balonze okuba nti akulembera eggwanga erya Chad oluvannyuma kitaawe Idris Deby okuva mulamu mw'ensi eno. Kakati embeera eriyo abannansi batandise okweyiwa ku nguudo ekibuga Yemen beekalakaase bagamba tebayinza kukkiriza bukulembeze bwannono genda mu maaso nakweyorekera mu ggwanga erya Chad. Embeera eriyo n'endala yakuba nti ne famire abali mu famire nabo basitudde enkundi ng'omukyala Hinda Deby ne muganda w'omukulembeze kati aliko amanyiddwa nga Zakaria Deby bonna bamazidde okusitula enkundi bagamba nabo beetaaga entebe y'okulembera eggwanga erya Chad. Eno abayeekera abeeja aba fact era nga abakulembera Muhammad Ali Mahadi yaweze n'agamba nti wakufa okulaba ng'alemesa Deby omuto ogenda mu maaso n'okulembera eggwanga erya Chad. Wabula baba Chad okulembeze bannamagye bagamba si beeteefu tafunye okukkiriza muntu yena agenda beera nga atabangula mirembe gibadde kigenze mu maaso n'okwerekera mu ggwanga erya Chad. Era ng'omwogezi w'eggye ly'eggwanga amanyiddwa nga Azema Agwana agambye bakulwana nnyo okulaba nga bafugaza abayeekera abamanyiddwa nga abafact abali mu mambuka y'eggwanga eryo erya Chad era nga bafuba okulaba nga bakwata n'abakulira amanyiddwa nga Muhammad Ali Mahadi okuba nti naye bamusima oba sinakindi okumumiza omukka omusu ng'embeera begenda mu maaso n'okubeera ng'etambula. Ebiri mu Chad bizibu nnyo eno abafamire balwanirira okubeera nga batwala obukulembeze era ng'omukyalo ono amanyiddwa nga Hinda Deby yawasibwa mu mwaka gw'2025 naye agamba entebe y'omukulembeze eggwanga agenda mu maaso n'okubeera ng'agyetaaga era nga jjukira ono yabadde wankizo nnyo mu gavumenti ya Deby egenze mu maaso n'okubeera ng'eyita era nga yaliko era nga abadde akwasaganya ministries ezisinga nga wankizo nnyo ku bifo ebigenda mu maaso n'okubeera nga birondebwa mu ggwanga erya Chad. Ono nno era mukulembeze wa bbaawe Deby abadde yagenda mu maaso n'okwaliza bbaawe n'akwata ebifo 3 n'agenda mu maaso n'okubeera nti abiwa baganda be. Minisitule y'ebyobulamu ebadde ekulembera muganda we, minisitule y'ebyenjigiriza ebadde ekulembera muganda we, ate empozi n'ebyobulamu ebadde egenda mu maaso n'okulebera ndi ekulembera muganda we. So ebyo n'ebifo yagenda mu maaso n'okubeera nti ebyezza era nga abadde akola nga ambassador wa UNAID mu kulwanyisa Mukenenya mu Africa. Omukyalo w'abaana 5 Hinda Deby wamu ku embeera bwegenda mu maaso n'okutambula mu ggwanga
erimu anattu era kyadi nga betogera bannansi beye ku ngudo bekalakasa abali kudda oluvuganya bagamba naffe tugenda kubeera nga tukkiriza okubeera nti mwana wattu omwami yatufutubalako n'okuba nti obukulembeze babufuula obw'ennono era nga Abdurrahman Deko y'omu ku abavudde ne bagamba nti nedda tetugenda kubeera nga tukkiriza Muhammad Kaka Debi kubeera nti agenda mu maaso n'okuba nti atukulembera wadde nti amasasi gatandise okubibwa mu bantu batandise obatulugunya n'abasinga balumiziddwa mu masasi mu kibuga Ajimen gye bagenda mu maaso n'okwekalakasiza olw'embeera egenda mu maaso n'okubeera nti eri mu ggwanga erya Chadi nga bakanya obukulembeze wabula eggwanga erya Bufalansa liri mabega w'ensonga zino zonna nga bo bawagira embeera y'okubanga amagye gasigala gakulembera mu ggwanga erya Chadi kyuka bagenda kukulembera emyezi 18 era nga ambazidde okulonda gavumenti egenda okubeera nti ekulembera ng'akulira kakiiko akulembeze ye Jeno Mamadi Kaka yakulembera ye mwana w'omukulembeze eggwanga erya Chadi yafa Idrissa Deby era nga prime minister gwe yalonze akole gavumenti yamanyiddwa nga Pahema Albert ono ng'era yali yesimene ku ntebe y'omukulembeze eggwanga mu kalala kwakubanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna n'awangula akwata kya 10 wabula ono yalondeddwa okubeera prime minister wadde nga munne mu kusooka yaliko prime minister mu gavumenti ya Idrissa Deby yagenda okubeera nti akola gavumenti eno okulaba nti embeera egenda mu maaso n'okubeera ng'etambula ebibiina ebyenjawulo ebikudde oluvuganya kuli ekibiina ekya Reformist Party ekikulembera omuvubuka amanyiddwa Yisina Abdurrahman bonna bagamba tebasiba kukkiriza kubeera nti abannamagye bano bezza obuyinza mu ggwanga erya Chadi n'obukulembeza n'eryanyi lyabwe bafa okulanga bulwanyisa okulaba ng'embeera egenda mu maaso n'okubeera ng'eterera bannansi baddemu okufuna obukulembeze w'abantu ba bulijjo naye nga etwogera ye embeera ekyalizibu nnyo mu ggwanga erya Chadi beetaaga kubeera nga basabira Kaka Mahamat alina okusomesebwa ka mirundi 3 okuli okwa famire eno famire nga mulimu abakyala okuli Hinda Deby ne Zakaria Deby mutabani w'omukulembeze eggwanga era nga mutabani w'omukulembeze eggwanga ono yaliko ye ambassador eggwanga erya Chadi mu ggwanga erya United Arab Emirates nga aliko ne ambassador wa Sudan mu 2010 kakina maaso n'okubeera nti akwasaganya ensonga ezo naye entebe y'omukulembeze eggwanga abadde agyetaaga nnyo ate ng'omukyala abadde wankiso nnyo mu gavumenti y'omukulembeze yavuddeko Idrissa Deby era nga ne mukulembeze eggwanga Idrissa Deby yafuna endwadde munyiga embirizi wali ali awo obukulembeze eggwanga nga buwaayo obw'ekiseera omukulembeze eri ow'ekiseera agire ng'akulembera yajjanjabiwe omukyala no Hinda Deby yagenda mu maaso n'okubeera nti akwata entebe eyo n'akulembera bulungi era abadde wankizo mu nsonga zonna era abadde alina n'ekibiina ky'abakyala kyakulembera mu ggwanga erya Chadi abagenda mu maaso n'okumuwagira wadde nti eggwanga lyavu nnyo n'abadde agenda mu maaso n'okwegwanyiza entebe y'okulembera eggwanga eryo ng'abakulembeze ba Africa abasinga obungi bamanyi nti abakyala basalawo nnyo ku nsonga ez'obukulembeze waliwo abeera mukulembeze agenda mu maaso n'okusalawo ennyo mu nsonga ezisinga okuba ennyingi ne mu ggwanga erya Chadi embeera eriyo okusomeza okwokubiri kwalina kwe kw'okubeera nti kuli mu bannamagye waliwo nnamagye abejja eryawamu etagenda mu maaso nakukkiriza ne muvubuka ono Muhammad Kaka olw'ensonga alina experience y'amaanyi nnyo mu nsonga z'amagye ng'aliwo abantu abangaidde mu eggwanga kuva mu myaka egy'emabega ate nga bakoze nnyo okulaba nti eggwanga erya Chadi ligenda mu maaso n'okubakalamu emirembe n'ate bawunyiza nti tebageze mu maaso nakuloozebwa ku nsonga z'obukulembeze nayinza okubeera omuzika ogwokubiri okuyinza okubeera nga gwolekedde omuvubuka onyo ekyokubiri kwe okubeera nti afuna obuganza eri bannansi b'eggwanga erya Chadi okubakkiriza nti bagende mu maaso n'okumuwagira kubanga litwogerera tebannamumatira tebannamwesiduyizaamu bagamba nti tebayinza kukkiriza kubeera nti abakulembera era si muganza eri abantu obuganzi bukyabuze kikola bannansi beekalakasi nakyakusomezebwa kyamaanyi nnyo alina okukakasa ensi tenasobola okuba nti amaintaininga ebintu ebisatu ebyo n'okulaba nti olwanyisa obwavu obujjudde mu ggwanga mwana erya Chadi n'okulaba nti eddembe ly'obuntu eryo baligenda mu maaso n'okulinnyirwa kitaawe Idrissa Deby akadde kagenze mu maaso n'okulemberamu n'okulaba nga ssemateeka ggwanga erya Chadi agenda mu maaso n'okuweebwa nti aweebwa ekitiibwa nga embeera yonna wegenda mu maaso n'okubeera ng'etambula mbaye tubegenze mu maaso n'okutambula mala agenze mu maaso n'okutemeratemera agenze mu maaso n'okutambula era kimanyi ogenze mu maaso n'okuba nti ofunye mu mbeera emu oba endala agenda mu maaso n'okubeera nti osubscribinga channel yaffe ya Dawa TV Uganda ate bw'ova ogende mu maaso n'okubeera ng'osharinga channel yaffe ya Dawa TV Uganda ffe ebisigadde ogende mu maaso n'okubeera nti ogenda mu maaso n'okubitulekera embeera gyagenda mu maaso n'okutambula Ekiri HAKIM LUBWAMA yenza ageze kutusaako programu eyo esinga bw'etambula gambye genda ku Dawa TV Uganda channel yaffe ogende mu maaso n'okusubscribinga era osharinge byonna ebisingawo ogenda beera nga obisanga eyo ogende mu maaso ate n'okubeera nti obikwasaganya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.